Yes, right now tukomye ku kitundu ekyokubiri naye Kotodan presents the one and only Bwana Bisa wano ku Uma Sports. Bwana Bisa teka kikyolese eri abawuliriza abalabi ba Uma Sports. Abalabi ba Uma TV ndoza katuyingire Masaza. Gayingire Masaza nze ndi munabuddu. Oli munabuddu? Buddu ekuba. Omutende seyageze egundi buddu mumanyi. Simumanyi. Kati ebintu bino kubanga ate mwana tumanya nawe atulaba. Otegedde oli munagomba, oli munakochi, oli munabulemezi, oli munachagwe, oli munachaddondo kati nonze ndi ngwa Masaza sasa. Olina kuba ne saza limu. Masaza asatu ndiwe bugerere ejibazaala. Ndiwe mukono yeje bulidde somedde. That is chagwe. Then ate ne muchaddondo kati miri. Kati wagira ki tugambe kati yawo. Kati kasoko kugambe kati nze mpagira Madrid ali Nasiri ne Manchester United. Kati ku mutima nze nganze nakubako nyo chagwe. Kati chagwe era kati chagwe. Chagwe eyo ekoze muntu kachuka nyingi nnyo mostly mbazanyi n'abatendesi. Simanyi oba mutendesi ona nasigalawo yaliwo last time naye amawulire agabadde gavaayo gatambula mpola yandikyuka. Katusabe simanyi kimusuusa kubanga twalabanga season ewedde enteekawo performance ey'amaanyi ennyo nnyini ddala era n'abaana ne tubalabanga baafuna omukisa ogenda kuki ogenda ku yali losers match bazanya semi so sirabawo mbeera yonna yonna gwe bamutendesi wachagwe. Then twalabye omutendesi yagenze gundi coach Felix Segabuuza was yesterday bamwaniveirinze bamwajudde eri mwanatu abawagizi ba Gomba n'abakungu abatwala akakiiko mwanatu Kagomba. Then oyo n'omugonzaalwa ye Gomba kati which means yagenze waka amaanyi ge yateeka ku gundi nga wangula ekikopo ekya season ewedde twandigalabewa eGomba era bwe munagomba Gomba nyina yakalandira eyo wa mwami Godfrey Sazi wone MPono iga Ezra muna DF Gomba njitegeera bulungi abasajja b'Egomba basemata bateeka mu nnyo sente mu bintu byabwe nakulo badasoma akasente kubaka tukuleta omutendesi omuwanguzi yawangula ku luli eri even this which means nti kintu bakyetegekedde kitegeera ntumiddeko kyali wange MD Munagomba Kisitu Lukyamuzi awangalirawo Nsanji naye nga Munagomba abigoberera ebyemizannyo alina bigoberera Kabaka oyinza okutumira oyinza otumira omwogezi wa Ddulu naye byonna bya mizannyo biba bya mizannyo so banafa abayibulemezi mwanatu nabo bali mu nteekateeka bayithe bo bayingidde denkambi abayibulemezi era abasambi bali bati nalabyeko Bobu mwana mulenzi Bobu tumulabe munakawempe asambidde empiira ejuwere nnyo mu kawempe omwo kawempe mbogo yaliyo timu zezenjawulo empiira gyonna omupiira ogwakatika akoze eki agukubye then this time round kululi yabadde yali bululi wembasa erabidde bulungi yali bululi then so batesewo amaanyi banafu babulemeza okulanga bakola ki bamutwala Bobu oyo musajja holding omupiira simanyi oba kyekyamutwaziza a holding omupiira is a ball player azanyako ate ayingira muki munda muli so timu yanafu babulemezi Bobu bamba mwamulese kyenyiza okutegeezaako bebalire ku kikopo abebulemezi bali bakiwanguddeko nga lwaki bakiwangula naye so this time round twagala tulabe waba natekawo ku mbeera kuba buli ssaawa zineeno atandise okuyingira enkambi tugenda mu bika naye bo ate ebika babiri muki babiri mu maaso so twakalatirabo ekinatambula then Amasaza ag'enjawulo tegana kuvaayo kulanga niveiringa abamu ku bazanyi so faka tulinawo Chagwe tulinawo Bulemezi tulinawo ne Gomba naye buddu saa zino bakola ki beba tradinga so ebinaava Masaza tujja kubigamba sawa zosooka tufokasinga ku kika okitegeera so bye biveeyo mugundi mu mipiira gya Buganda Masaza n'ebika then tulina sokoyogere ku buddu maze Masaza ntegeera buddu sawa zineeno kyalimu twasembayo okulaba nga bali mu friendlies basamba ne ttiimu y'abanafu banene aba Wamala Forest Gardens bali saidizeyo wansi ekatooke basembayo nga basamba nabo kuba n'olwo tebaddanga mu mawulire naye nga nabo beeteekateeka bali muki bali mu nkambi so bafumba buddu oyo buddu tebyamutambulira bulungi season ewedde yagezaako naye abasese naye mukulaba buddu abasese buddu
Buddu last time ye yawangula then ono we yajja ku Buddu okitegeera so Buddu bamukube pesa abasese bamukuba goli mu n'akivaamu I see kyewuunyisa abantu era kyatradinga buli kyakola amawulire so this time round Buddu ndowooza bagenda kuba nga beeteeseteese kuba kyabalumanyi omuwanguzi okumugjamu nga tanaana kubugumya mbooge manyi kiba kiralamu nga Madrid bamujjemu sokolindeyo osula sokolindeho gendeeyo. This is the Grand Surgery Refinery Technologies powering the Uma Sports. Bwana Bisa akuweereza sports essaawa zino tukyali Masaza ga Buganda wakyali yeggulire mu Masaza ndowooza tuggalewo. Yes, kati ekitundu ekyokubiri mu Uma Sports kifundikiddwa essaawa ya kakati. Tukomawo n'ekitundu ekyokusatu tutandikira wa nga tukomyewo? Tujja tandikira mu Stanbic Uganda Cup. Stanbic Uganda Cup.